Lw'okusatu lwa wiiki eno abasawo omukaaga bagibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende ne batwalibwa Fort Portal okwongera okufuna obujjanjabi oluvannyuma okukakasibwa nti baali bafunye ekirwadde kya Ebola. Olwaliro kikakasiddwa ng'omu ku bano gwe tutegeddeko nga ye Mohammed Ali era nga Nzaalwa ya Tanzania bw'afudde ekirwadde kino. The deceased was one of the doctors undergoing training in KIU at master's level, Master of Medicine in Surgery. Is the one who passed on. Ali ne banna abalala bataano baali bayambako okudduukirira embeera mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Ebola gye yasooka okubalukawo. Dr. Alex Adaku akulira eddwaliro ekkulu e Fort Portal agamba nti banne ba Ali abataano embeera mwe bali tetiisa era nga buli kimu kikolebwa okulaba nga bawona ekirwadde kino. We have continued to manage the 5 remaining, and as usual, as we are managing cases, we always live with hope. District nnya okuli Kasanda, Kyegegwa, Kagadi ne Mubende ze zaakakasibwa ab'ebyobulamu okuba nga zirimu abalina ekirwadde kino. Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng yatuuseko mu ddwaliro ly'e Maduudu awazimbibwa ekifo ekyokubiri e Mubende okwawuliramu abateebereza okuba ne Ebola. Bw'avudde wano yeeyongeddeyo mu ddwaliro ekkulu e Mubende era ng'eno aliko abantu 2 baasiibudde oluvannyuma okukakasa nti basuuse Ebola. We are grateful and we praise the Lord. And also to thank our health workers, because these are the fruits of their labor. They are here to save lives, and we are beginning to see what they have done. Dr. Pio Pasca abadde ajjanjaba ababiri bano atubuulidde nti bamaze wakati w'ennaku 8 n'ennaku 10 nga bafuna obujjanjabi. When we started managing them, their symptoms reduced, the vomiting, diarrhea reduced. So they were 3 days without symptoms. According to the guideline, when someone has stayed 3 days without any symptoms, like fever, diarrhea, vomiting, abdominal pain, and they are able to do their daily work. Abasiibuddwa batubulidde bwe bibadde okuba baazuulibwamu ekirwadde kino. Tebasika bimumu wabula bajjanjabi. Nga fena nga twatumusemberedde oyo omwana. Fena twaluma olunaku olwo lumu lwokka. Olunaku olwokusatu netusalawo okwereeta wano. Tujje twekebeze ki ekituluma. Tugenda okusanga nga tulimu obulwadde obwo obw'Ebola. Naye nga omusujja ogwo guba teguwona wabula twagujjanjabirako ebbali ne gugaana okukola ki? Omuwendo gw'abazuulibwamu ekirwadde ky'Ebola gulabika nga gweyongera buli lukya era ng'ab'ebyobulamu balina enteekateeka y'okussaawo ekifo ekirala ekigazi e Mubende aw'okujjanjabira abalwadde. But we have heard that the number of cases are still increasing. We are no longer having probable, but we are having cases increasing, the contacts. And these are filling up the available space very quickly. So we need to expand. Minisita Aceng asabye abasawo okukulembeza eky'okutaasa obulamu bw'abantu nga bwe balinda obusiimo bwabwe.